njagala mbeera nga nkutegeeza nti akalulu olwamala bingi nnyo ebyali mu kalulu ako era nga mu akalulu nga kakwaggwa omukyala Nambi Farida yavaayo munnange ate ye ne yeemulugunya ku byaliwo mu kalulu ng'agamba nti munnange obululu bwe tebwabalibwa bulungi n'ensonga nnyingi nnyo nnyini ddala. Bw'etyo nno munnange olunaku ate munnayo olw'eggulo kkooti yavuddeyo n'esalawo newa okusalawo kwayo nga kuno yayikwisizza ku ngeri eya email okutuukira ddala ku bakanso oba bannamateeka ba Luyimba Zinnalukoola ng'ono yabaddeyo nga omubaka owa Kawempe North. Njagala nkutegeeze nti olunaku olwaleero tuzze okubeera nga ate munnaye tunyumyamuko n'abalonzi n'abantu abawangalira ate mu Kawempe bo batubuulire kiki ddala ekiddako era nga Kawempe kiki kyezzaako ku mivuyo gyonna egizze nga gibeerawo naddala mu kalulu kaneeno amakya g'olunaku olwo. Tambula nange mbere nga ate munnaye nyumyamuko n'abakyala ab'enjawulo. Maama wasuze otya mukwano? Mami wasuze bulungi? Nasuze bulungi. Amannya gaffe my love. N'abasumba Betty. N'abasumba Betty. Kyala n'abasumba Betty mwe ng'abalonzi b'e Kawempe kiki ekiddako oluvannyuma lw'omubaka wammwe okubeera nga ate munnange ebigenda mu maaso? Nga si birungi. Ekiddako ffe tuliyize kalulu kuba abalonzi tuli bangi ate beeyongedde kye nnyinza okugamba. Twagala tukalonde tukakase ensi kye tuli. N'ekirala tusaba Hajati Nambi alekerawo okwebikkirira kuba ekituufu akimanyi. Aswaza abasiraamu. Tolaba nti kyeneeno kigenda kubeera nga kyonoona ssente z'omuwoomusolo buli kaseera mubeera nga muddaddamu obululu. Era ekyo nkinenyeza Nambi ne ttiimu ye kubanga batawaanya abantu balonda akalulu mu bugubi obungi ne babakuba n'omulonzi waffe nenanyini ne muntu waffe naye ne bamukubiramu kamera weeziri buli vidiyo weeziri biraga nti bamukuba ate essaawa eno atawaanya abantu nti baddemu balonde ate ng'akimanyi ekituufu akimanyi ate tagendangako emaka kubanga akimanyi mu butuufu ali batute bulimba bwereere. Kati mwe ng'abawagizi oba abalonzi ba Kawempe North kiki kye mwandyagadde gavumenti ebayambe kubanga tulaba nga emivuyo mingi nnyo gyalimu ate akalulu kagenda kubanga kaddibwamu that is. Nze ndaba Nambi ayagala kuttisa abantu kubanga luli bakuba abaana b'abantu n'abaasibwa gye bali tebannavaayo ate bagenda kwongerayo abalala kuba abantu ba Kawempe North tebasobola kukkiriza nga balonda akalulu kaabwe mu bugubi obungi ne bakawa Nalukoola nga bamwagala ate essaawa eno obagamba akalulu bakaddemu balimba. Mu bimu ku byaliwo mu kalulu akawedde oba mwezo by elections mwalimu ekyokubeera nti effujjo lyali lingi tusuubire ki mukana akalulu bwe kaba kazeemu? Ekyamazima abantu bakambwe okuva lwe bakiwulidde abantu bawaga abantu bagamba Abajati bongereko ennyonyi baleete kubanga tebakyatya maama. Tweyanziza nnyo okuteesako maama nga omulungi nkyatambulira ddala mukwano gwange omulungi okubeera nga ate nyumyamuko n'abantu ab'enjawulo ate abakakalabiza emirimu gyabwe erudde eno nga twebuuza Kawempe North kiki ddala ekiddako? Saba wasuze oti eyo? Bitambula bitya wano? Bwekityo embeera bwetyo bweriya kweyiyayiya. Entula za mmeka? Tuseera nnyo ziba za kiddo olwasa. Kati kaneeno? Ako tukatuna nusu 10 okusobola okujja kw'embeera yakyuseemukko. Si eri enkalo gye tubadde. Wawulidde ebyavudde mu nsalawo ya kooti? Kooti twagiwulidde engeri gye yasazeewo naye okusinziira kooti bwe yasazeewo tulaba nga ensi gye twaddamu kati yakweyiiya. Singa kati kooti yatuyambye obutatumalya nnyo biseera ne balangirira owaabwe gwe baagala kuba olw'ensonga nti tugenda ne tubonaabo ne tugenda mu byokulonda ne tukola buli kimu ne tulekawo emirimu gyaffe naye tuba nga ate bwekuba nga ebyokulonda bye byetufunamu nga basala nga bo bwe balina okukola tetulina nnyo okubeera nnyo mu byakulonda. Babadde balina yakoze n'asobye badde alina kulangirira lumu n'agamba nti owa NRM ali nga bwe kyabadde ne balatumalira ate budde. Kino kirekawa Kawempe North ekyokubeera nga mulina emiviyoviyo bwe giti naddala mu kalulu nga mulonda.
si Kawempe okuleka okutwala eggwanga lyonna okutwala eggwanga okutwaliza awamu nti buli muntu mu nsi mwabeera naddala eno eyaffe ebyokulonda era tetwalabye nti kijja kubeera kipya nnyo okusalawo nti bakabbi bwebaka kaalimu emivuyo bizze bibeerawo ensi yonna ng'ebiraba ale n'olwekyo nti okuba nga bibeera bwe bityo obutaddamu tusumbwa tukubatiya gaasi abantu bamenyesa amagulu abantu bakubye emiggo babadde balina kulangirira bulangirizi waabwe ne tuva mu bintu by'okugamba nti tudde mu byokudda mu byokulonda tudde mu byaki netubaddoka ne tukola emirimu gyaffe kuba ensi yakuyiiya okeera kunoonya 200 ate odde mu byokudda mu bululu obudde buba bukolaki obudde buba butuleka kuba olunaku lwonoonye bwe bityo bibeera. Amanya gaffe taata? Amanya Ivan K yerikola sente wano mu katale. Kale tweyanza nnyo mukulu Ivan, ogamba otya ssebo? Oli bulungi? Ndikiriya. Bitambula bitya wano? Ize. Kulaba obalaka sente? Ondaba. Bampita maaso Uganda. Maaso Uganda. Ekiddako eri Kawempe? Kawempe nnungi nnyo. Mulikiriya. Tetulina tabu. Mulikiriya Spark TV. Yes ssebo. Balaba. Awulidde ebyavudde mu kooti. Mwana saabaddewo. Embeera yakuyiriba kunoonya kasente. Embeera yakuyiriba. Kunoonya kasente. Webale kunyirira mwana. Webale kusiima. Kati otunda ki wano? Ndi mugula wanene ebintu bineeno nga ntwala ku mudaala gwange nga bwe tunoonya kasente nga tujja mu school fees w'abaana bwe tutyo bwe bityo. Ebintu bino bitundira wa? Mbitundira mu Jinja Kalooli. Bijja waneno mu Kawempe ne mbitwala ekyengulu Jinja Kalooli ne tunoonyamu amata g'abaana. Maze ebbanga ki ng'okola omulimu guno? Nakabiyingira. Bwe wali tonnaba bikola wali okola mulimu ki? Nze ndi makanika professional. Okanika ki? Piki. Kyakujja mu piki ate oyingira obusuubuzi? Anti kati oba onoonya mbeera simanyi oba okitegeera. Kitegedde bulungi. Bwe bigaana eno ng'oddayo ng'okanika? Bawalala. Amanya gaffe ssebo? Amanya bampita maaso Uganda. Maaso Uganda tweyanziza nnyo. Tweyanzege nkyatambulira ddala mukwano gwange omulungi okubeera ng'ate munnange wange omulungi tutambulira ddala tunyumye mukono abantu ab'enjawulo ku nsonga munnange ate eza Kawempe North olunaku olwo. Njagala mbeere nga nkutegeeza nti olunaku olw'eggulo ate munaye kkooti yawadde ensala yaalwo ku musango guno eno ogubadde wakati wa omukulu Nalukoola awamu ne Nambi. Ogamba otya sse? Ogamba otya mukwano? Sigamba nnyo. Oli bulungi? Bulungi. Bitambula bitya wano? Bitambula bulungi. Kiki osinga okutunda ku bino ebintu? Kati sizoni eno badde ntunda bitabo, peni, seeti, labba, ebityo. Wawulidde ebyavudde mu kkooti? Ebyavudde mu kkooti wakati wa Nalukoola ne mukyala Nambi? Just nawulidde nti bagenda kuddamu kulonda. Kiki olowooza ku nsonga eyo? Nze mbiraba bulabi, ebyobufuzi sibyagala. Ebyobufuzi tobyagala? Obiraba bulabi? Mbiraba bulabi. Naye nga webalekeera kunoonya ssente. Kale omukulu taata wanje tugenda kwerabako ddi. Muli live essaawa zino bali mu kukulaba esiwa enjogerere essaawa zino era batumireko. Ntumirako ab'ebuwama, Mpigi, Kamengo. Otumidde abo bentumidde. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege. Omukulu ogamba otya ssebo? Bulungi nnyabo. Ogamba otya nnyabo? Bulungi. Amanya gaffe? Amanya ze Sengendo Emmanuel. Mwami Sengendo Emmanuel, wawulidde ebyavudde mu nsalawo ya kkooti wakati wa Nambi ne Nalukoola? Baba sibitegeera ebyo kuba ndi wano mbeera waneena ate siina simu ya mutimbagano yonna. Osobola okubeera nga walabye amawulire gaffe agafeeyo? Agafeeyo? Ndwawo ogenda ewaka okulaba TV go ge mazima. Kyogamba tokimanyi nti nno Nambi ne Nalukoola babadde mu kkooti? Nambi ng'awakanya Nalukoola obuwanguzi bwe. Ekyo kyo tubibeeramu waneeno. Naye tubadde tetunnabakola ki? Kukuŋŋaana ng'abakozi bannaffe tutandike kwewayawayaamu. Mugenda kusooka kumala kuwayawayaamu. Ssebo ogamba otya eyo? Bulungi nnyo. Byavudde mu kkooti wabiwulidde? Nabiwulidde. Olowooza Kawempe North ki ekiddako? Kyo kyatunakuwaziza era si kyangu nnyo abamu kukikkiriza
naye tusaba abeerewo okukkanya okutuufu. Uganda yaffe entuufu we tujja ogitambuza okugenda mu maaso, naye bye binaabeera mu ggwanga Uganda sisuubira Uganda ya kugenda mu maaso, wabula tujja kuba tudda mabega. Amanya gaffe taata? Manya agaffe nze Raga Town. Ani? Raga Town. Raga Town. Straight out Kawempe. Yamaani. Kale tweyanziza nnyo, tweyanzege. Nkyatambulira ddala mukwano gwange omulungi, njagala mbeere nga mbalaga abantu ab'enjawulo abali mu kubeera ng'ate munnange bakakalabya emirimu gyabwe. Njagala nkutegeeze nti munnaye toli mu kubeera nga tuteesa. Mami, wasuze oti eyo? Suze bulungi, saba wano osobola okuyimirirawo kadi nkwataako katono. Mami, wasuze oti eyo? Wasuze bulungi? Bitambula bitya wano? Si birungi. Si birungi. Lwaki si birungi? Bakasitoma batono. Bakasitoma batono. Ndaba ne ova oyo. Ova wameka nga ndaba butono. Wa 5. Mbale manyi ogenda kutugamba 10 nkugaye maama. Mpola. Emina okwata otya? 10. Wawulidde ebyavudde mu nsalawo ya kooti wakati wa Nalukoola ne mukyala Nambi? Iye. Obyogerako kinga? Siina. Naye baatubbye. Olowooza ki ekiddako nga Kawempe North? Byonna ebiri mugenda maaso. Tuddemu tulonde. Muli beetegefu okuddamu okulonda nga tujja kuddamu tumuwe. Kale tweyanziza nnyo nnyabo, tweyanzege. Spark TV, Spark kumakya, Asha Nabs gemanya gange, Polo tetaliko nkayana, era nga mukwano gwange omulungi, era kikaziri 17 zokka ze zakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero, nsonga ate munnaye ze kyatambulirako lunaku olw'eggulo ng'ate munnange kkooti yawadde ensala yaayo ku musango oguli wakati wa Nalukoola awamu n'omukyala Nambi. Watutyo nno ffe bwe tukedde amakya g'olunaku olwaleero okulaba nga twogeramuko n'abantu ab'enjawulo abakakalabya emirimu gyabwe wano ne Kawempe. Saba mwasuze muti eyo? Mwasuze bulungi? Bitambula bitya wano? Bibi nnyo. Ki ekibireetedde okuba nti bibi? Bwavu. Bwavu bufenna obwavu butuluma, tugumire wamu buli omu agumye munne. Amanya gaffe ssebo? Twaha Semmanda. Ani? Twaha Semmanda. Okay, mukulu Semmanda. Wawulidde ebyavudde mu nsalawo ya kooti wakati wa Nalukoola ne Nambi? Ennyabo. Nga Kawempe kiki kyemuzzaako, ki ekiddako? Era kino kirekawa Kawempe North. Tebaddamu kalulu kubanga babawangula mazima n'obwenkanya. Museveni asonyiwaleko. Byebyange. Tweyanziza nnyo ssebo. Taata wasuze oti? Ku nsonga eyo yennyini wakati wa Nalukoola ne Nambi, kiki okyogerako? Gavumenti yaffe ensonyi eziweddemu nnyo. Basonyiwadde nnyo ekisusse, tebakyalinamu wadde n'ensonyi. Kuba omuntu nakuba lwenje eyo yonna n'omuntu ow'akanaana n'ow'emitwalo waliwo enjawulo nnene. The difference is really big. Ekyo kirawa n'omwana omuto. Baddiramu bwereera akalulu. Kozi engeri bwera ssente gye bazeegabanya kigenda kukosa bo. Ezigenda okgenda mu kalulu bwera be bazirya. Sente zino si za muyiwa musolo? Za muyiwa musolo naye era tebazituddiza. Era be bazirya. Nga bba abanene era kigenda kukosa bo. Ne banaakaddamu. Naye tekirina mugaso gwonna n'okuddamu akalulu kuba babawangula nnyo rengi nnene nnyo. Kanaana n'emutwala enjawulo y'amaanyi nnyo. Bandifunyeeko ku nsonyi ebimu ne babireka ne bateyagaliza nnyo kisusse. Amanya gaffe? Kibirango Abdul Shafiq bw'atyo bw'ateeseza naffe ku nsonga ezigenda mu maaso wakati wa Nalukoola ne Nambi. Taata wasuze oti eyo? Bulungi nnyo. Suze otya nnyo? Nasuze bulungi. Wawulidde ensalawo ya kooti wakati wa Nalukoola ne Nambi? Ensala nagiwulidde. Kiki okyogerako? Tewali kyagivuddemu kye nabadde sisuubira olw'obubonero obuliwo obwaliwo okutandika mu ntandikwa y'okulonda byonna nabadde mbisuubira olw'ensonga nti abadde avunaana ali sayidi ya gavumenti
ekyo ekyavuddemu si kipya mu matu gaffe ennyabo. Olowooza ensalawo ya kkooti yabadde ya mazima na bwenkanya? Yabadde ya mazima nnyo. Lwaki? Ebintu bya gavumenti byatusobedde oba bafuuse bannakyemalira n'abalamuzi bonna bali ku sayidi ya gavumenti era nga ffe tubisuubira naye ffe kyetusaba akalulu tukaddemu era tujja kukawunzika kuba ekisookera ddala be baleeta okutabangula akalulu baleeta abasirikale baleeta kati twebuuza akalulu ke baasamba baani abamenyaabenya obubokisi bo bennyini be bakola vulugu owuli ate ne bavayo ne bagamba nti batukoze eki Nambi akkirize nti Nambi bamuwangula era wadde bwe tuddamu okulonda era tugenda kumuwangula. Tweyanziza nnyo tweyanzege kiki ekiddako oluvannyuma lwa kkooti okuwa ensalawo yaayo olunaku olw'eggulo wasize otya ssebo? Kyeninnya busize otya? Nasize bulungi. Maama. Ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba? Ebigenda mu maaso bingi kuki? Ddala ebyakawempe North. Ebyakalulu mbiraba era mbigoberera. Kiki ekiddako nga mmwe abalonzi b'e Kawempe? Tuli maziga era tuli mu nnaku naye ng'Abaganda be bagamba nti akusinga kubisa gw'okutte eyo gavumenti yaffe naye era olunaku lujja kukya amaanyi g'abantu gaba ag'abantu. Maama. Kiki ekiddako? Weetegese mutya? Bwe bagamba nti tukaddamu tujja kuddayo tulonde era tukabakube. Olowooza ensalawo ya kkooti yabadde ya mazima na bwenkanya? Nedda. Ekyo ne balireeta Mungu n'akomawo wano nga tukyaliwo kati tumusanze mu jjana wano tewali mazima na bwenkanya. Lwaki olowooza tewaliwo mazima na bwenkanya? Okuggyako nga Uganda ozzeemu leero naye baba nga bakuzaalidde Kampala nga nze ebintu ebigenda mu ggwanga obiraba gavumenti enyigiriza buli muntu wa wansi okubeera opposition olwo luba lutalo so that byonna bibeeramu naye Mungu bw'aligera nakyo kiriggwa. Saddam Abdallah bw'atyo bw'ateesezza naffe sigenda kubeera ng'ate mukwano gwange omulungi waneeno mu Kawempe ku nsonga ate munnaye ensalawo ya kkooti olunaku olw'eggulo wakati w'omukyala Nambi ne Luyimbazi Nalukola ate munnange ensalawo yayo bw'etyo bwe yabadde olunaku olwali tubadde twogeramuko n'abantu naddala ku ground ne batubulya bo kiki kye balowooza naddala ku musango ogwo nga bwe gubadde gutojjera. Njagala mbeere nga nkutegeeza nti abakanso oba bannamateeka ba Nalukola bo bategeeza ne bagamba nti bagenda kubeera ng'ate munnange ba appealinga tugenda kuba ng'ate munnaye tukwongerera ddala ebinaba bivuddemu mu nsonga ezo. Njagala mbeere nga munnaye nkwerekereza baagaliza okubeera obulungi n'olunaku olulungi. Nze Ashanabs Poloti etaliiko nkayana.